ntwala kulabula kuba celebrity bawa ne Uganda waliwo when nakola statement nembagamba nti waliwo celebrity asigazayo banga tonafe Dwaka guno tumusabidde naye aganye kulokoka banga gere era kwa provinga bujulizi buno amini professor eno mwana we yavudde n'ayogera nsonga nagamba nti taata asigaza myaka ejo ebiri afe nkitegeera omusajja ono aina fever aina tutumu aina buli kimu kyonna naye buli bwatuuka ekiro afuuka ekinawolovu afuuka ekintu ekirala amenka era ekiro tatera kubeera ne famire ye abeera nayo misana kubanga ekiro akimanyi ajja kumenka ate buli ekyo butafiiringa eri process gyagendamu kyekyolaba nga anywa omwenge nanywa sina cigarette aine empiso gye yeekuba embi nnyo teriyo ngeri gy'osobola kugamba nti omuntu yavudde ku stage n'agwa manye yavudde ku kizimbe n'agwa ebigere ne bimenyeka nga kiki kyekikutembejjoba ekikugamba nti katebuuka batugamba ebanjaga n'obeera waggulu n'olaba kuba oli yayima n'akayimba nti oli yabeera ku kizimbe n'aginywa n'alaba puulwe n'alaba ng'ekidiba ky'amazzi n'abuuka ebanjaga ng'ogamba njaga si njaga lwaki abanywa njaga mu kibuga tebeesuula wansi ne anti buli omwe baako effect gyemwa kati nze nyizo ginywa nga bwe ntunuulira abo ndaba ekikyalo ekibigula kiti kyogamba bwe yagwa yagivaako manyi oba aginywa yagezaho kubuuka ng'ekibojjolo kati emizimu bwe gyatuuka kiseera ne gimuta yali agisobezza leero lwakumeka leero lwakubiri n'omwezi ziri 10 okutuuka nga 25 17 leero kuva nga 25 okutuuka nga 31 waliwo abantu abatagenda kulya Christmas waliwo abatagenda kulya omwaka okitegeera waliwo abatagenda gukurosinga oba kutuuka ku Christmas oba ekiseera kyabwe kiba kyekyo ekiseera waliwo ekituuse naye waliwo kituyita premature death ya sitaani kubanga aba ayagala ofuke sadaaka. Export TV to the world. Mukwano gwange nate nkwaniriza webale kulaba Export TV omulimu okola gwa ttendo tewerabira subscribing for many things ebikyajja. 2024 twebaza Katonda nti twamuyiseemu tukyali baki balamu. Twolekeredde aza mawuuno 2025. Bwe tusobwe twali nga tuwumbako 2019 nga twesunga oyingira 2020 nga tetumanyi kiriyo. Twasangayo ebiwooba amazigo okufiirwa ndwadde n'okwazirana. So bayangambye ayinamu babita obunabbi kwebyo ebigenda okubaawo mu mwaka 2025. Nsumba lwaki tobabuuza? Mukama yeebazibwe abooluganda. Mbagala nnyo mu Kristo Yesu. Okusabirwa ofisi yaffe ekyaliwo nateete. Tubeerayo nnyo olwokusatu we twasinziira buli muntu ajje. Eyo namba y'okusabirwako n'okuwagira crusade yaffe egenda mu maaso era tuli mu giteekateeka bulungi. Egenda mu maaso kuwangula emyoyo n'okusabira abantu bali mu busibe. Namba eri 074 mukaaga 18 22 41 njogedde mu Luganda simanya buluzungu batusonyiwe for today. Eyo namba twateesiza ne tugamba nti bw'olaba nga osinise nga tebigenzeeko okukozesa Western Union oba money transfer osobole kubeera nga otuukiriza kyoyagala tuukiriza. Naye gwe obanga osindise nteeramu message wano ku WhatsApp tusobole kusabira omukisa. Nze nina ekyoto nina abaana basaba kyovulaba ebintu bino biba bikolebwa era naawe otuwa tolowooza nti ojja kuviiramu awo bwotyo ogenda funa omukisa.
neteekako nensabira abasajja bano nengamba Mukama bayambe bafune kamera nembagamba nti ndaba nga bakyerabira nnyo naye obanga olina ssente za kamera nabo bawagireko ba expo njagala kwebaza Viola sijja kwogera eggwanga lyolimu soda yakutuukako eyamba soda wange ye Viola Violet soda yatuuka nanywa soda yansindikira soda wa studio bambi Mukama akuwa omukisa nanywa soda ne omanyi n'okusendesa ebigere naye simanyi soda atamiiza aleka naawe tuleke naye bw'otabula ebika ebingi Viola Mukama akuwa omukisa so mu bantu abavuddeyo ku respondinga ku music yansindikira soda wa studio omanyi we musindika eyo sente bw'ongamba za crusade nziteeka crusade bw'ongamba za pastors ziba zange bw'ongamba za charity oba bamulekwa ziba zaki shovola osobola kutulaba nga tusigala tuweereza tusigala b'amazima kitegeera so Mukama akumpera omukisa n'abalala basindise za crusade n'ez'okuwagira buweereza Mukama abampeera omukisa omunene mweyongere muwagire tugenda sigala nga tukola ki nga tuweereza Mukama nabagambye nze munaye sirina budde obutuula mu inbox mbawandikire nti kusaba sente no naye gobanga olabye ku status oba olidde eddoboozi lino leka Mukama akulumirize omwaka gugweko nga olina ensigo gy'otadde mu buweereza ate abantu we bafuna omukisa we basumululwa eyo waliyo abalogo bangi we tubasumulula ne tubuulira enjiri ne tubasabira abantu ne balokoka nawe ojja kufuna omukisa Mukama abanjagalire nze Pastor Edward kuva mu Spiritual Purpose Gospel Network fenno twagala nno tochi kati twolekedde 2025 era buli omu munnayuganda kyekibadde ekirooto kye kuyingira 2025 tukubireko tochi mu nsi y'omwoyo kuba nina mukwano gwange yaŋŋamba byonna ebibeerawo ku nsi biteekebwateekebwa mu nsi yaki ey'omwoyo then ebirooka byapeninga physically that is it teri kuwakana kwekyo kati efumbiro liri eyo lifumba 2025 tusuubireyo covid-2025 oli ali covid-19 waliwo ebintu bingi bye tusabidde kati nga obunabbi bwa juzi bwe nabagamba ndi mu kusabira abantu kufa nnyo kituufu bantu bali mu kufa accident naye ku rate gye nagirabirako si yeyo speed era njagala kwebaza ku lw'obunabbi omusajja yasazeewo n'atatta abantu ku luguudo lw'amabira wamulabye lukulwana yajingiza kibira yaganye kukuba in fact yakoze statement nagambye nalabye abantu bangi nendaba n'emmotoka nga sisobola kutta abantu era bwajingiza semiti yonna yayise wansi bano ne batandika kubba tonalaba amawulire ago leero nga toli updated zibadde zimpuuba obimanye nze nabagamba obunabbi bwange mbulabirira ninnya olusozi n'ensaba n'ensigala nga ndabirira byensaba bunabbi obubi mbusabira kubanga Katonda mugugu gwe yampadde kushegera kati just katono flashback kubanga kyabadde it was a miracle abalagenda kutta abantu basuka mu 10 kubanga kubadde kozi basi zi drone bichi nga ziri mu kajam kati nga a very ginger waliwo akasosoza mu mabira nga break zakoze eki za tadde nga waliyo basirikale bachi yeche yakoze motoka yajiugudde nagamba kanfechi nzeka ishegera era kumujja mugundi batemye ntemye era kigere ebigere kitufu bya nubuse ebimu bya kimu kyafunye mu crack mugumba naye lw'omutima omulungi yasigadde mulamu kakati twatusaba nendabanga malaika nga Katonda ngamba mwemuti kunangamba nti ngenda ku rescuing some accidents kati eyo we buwanguzi bwengezaako kubagamba bwe tukoze eki bwe tutuuseeko omwaka guno ndabye Katonda nga adda musala zensaba nga ndaba bambi ku kyoto tetusabira bwereere ndabye nga ku lusozi sirinya ki lwa bwereere akanyonyi ko kakomyewo akatendereza omutonzi
bwe tukogerako nga kasirika tekaku affecting no tekalina tabu. Okay. Kakati nga ngezaako okola ki kubanyonnyola ekyabaddewo mu mabira era osobola genda n'onoonyereza truck wa seminti ate bali bamu bawonyeza ate bazze mu kubba seminti barutinga okitegeera obeda poliisi erwana n'abantu bansajja basombye seminti byebiri bena bagamba muliro truck ya petrol egudde era musajja wa driver n'abagamba banaye mugenda kufa motoka ndesenge ekuta omuliro wenvuddiriddeyo wayitawo dakika ndowooza nga 10 nekyabika neyo ky'abantu 10 so what we are trying to say nti ffe byetwogera tuba twabirabye ate bibajja ebiri bw'obanga owakana kiba kitegeeza ogamba nti Katonda takyayogera oba takyayolesa abantu oba takyalabikira abantu okitegeera so twetaaga kwogera next year and this year ngenda kwogera Katonda byeyandaze ku bulamu bwo ne institution ne Uganda ne byetoolodde oba East Africa oba Africa oba nsi yonna sengendo nabulamu yonna ensi yonna sengendo nabulamu yes nkitegeera kati simanyi oba ntandikirawo nnyini wowulirira emirembe sobola kusokola ntandikira ku nsi namba ku nsi yonna sengendo nabulamu yes ya Katonda yandaze nga abasyazi nga bagenda kuteekamu ssente nnyingi mu bisyaga next year yandaze nga bakoze budget nga erimu trillions of dollars ate mu basyazi bano bali cartel drug dealers kama yabandaze because they have a lot of money so baina access ekola ebintu ebizibu ebibi ntwala kulabula kuba celebrity bawa ne Uganda waliwo when nakola statement nembagamba nti waliwo celebrity asigazayo banga tonafe Bwaka guno tumusabidde naye aganye kulokoka banga gere era kwa provinga bujulizi buno professor eno mwana we yavudde n'ayogera nsonga nagamba nti taata asigaza myaka ejo ebiri afe nkitegeera omusajja ono aina fever aina tutumu aina buli kimu kyonna naye buli bwatuuka ekiro afuuka ekinawolovu afuuka ekintu ekirala amenka era ekiro tatera kubeera ne famire ye abeera nayo misana kubanga ekiro akimanyi ajja kumenka ate buli ekyo butafiiringa eri process gyagendamu kyekyolaba nga anywa omwenge nanywa sina cigarette aine empiso gye yeekuba embi nnyo okitegeera aina drugs ziri so powerful zikozesezwa first class people here mu nsi yonna obufunze eyo process gyagendamu eruma process ki ey'okufuuka ennyo eruma aliko emandwa ate era bw'aba rekodinga agenda n'amayembe ge mu studio ate nze nkugamba byenkugambye byebyo nabagamba wano nga gwe toli wa mwoyo tojja kulaba kintu kyonna era kyeva nkugamba nze Mukama ndaga ekintu nenkisabira kubanga nze mba n'obusobozi bw'abakiraze era abantu wano mu ggwanga abamu bayimiriddewo ku lwa ssaala yange abamu naye nga Mukama abawaniridde Mukama abawaniridde balokoke bakyuke naye we bagaana bajja kufa solution y'omuyimbi oyo alina kulokoka okulokoka kubanga ekyatwala muganda we mulala byonna bimanyi bw'omutunuulira omulaba bw'embala y'okulokoka simanyi agirina yeekuba mu mutima naye kubanga kiri kyamwambala n'akifuuka kozi y'omwoyo yalangirirako ng'asiramuse yakifuuka
okitegeera kati kukyejjako tolina kyogenda akola ne mama wa inesabo mama wa inesabo naye kino kyali kisukulumako bwa mama wo bwalina kiki ekyo ayina bintu bingi ayina bingi okitegeera ebyoto byaliko bingi ayina mandwa za Tanzania ayina mandwa za Kenya East Africa number ayina kino ekigroup kya bakita Illuminati mpozi bweto bakita okitegeera so alimu bintu bingi agoto si bwoto okitegeera so omusajja bwatyo okujjako ng'alokose ate buli bwe bufuuka afuuka another thing ng'afuuse ekintu ekirala ekintu awo kyengeza okubalaga kiri nti buli bwafuuka ekintu aba takyategeera kyovula aba kugamba avaako n'afuuka ng'omulalo ekimufuuza w'empisa embi still twetoloola ku kintu taba yeye normal tekimugaana kugenda mu studio ng'akutte ejjembe bw'ati nga wa voicinga bwe nodda eri n'oddigidde endongoyo a horn physical horn ejjembe eryogera amandu eyogera era buuza abaproducer bonna abamukoledde he has a spirit yes namukwano gwange producer yamukolerako nja mubuuzeeko nze ankolera ono muganda wange yagamba taliddamu ayina ngoma gye yakola sijja jogera kubanga mujja mutegeera kubanga mulokole taliddamu so obwo bunabbi Mukama yabumpa nemuteeka ku channel nabuyita kimenke bwatuuka gyali oba mmwe Mukama abawa obubaka ne mubwesigaliza no tubuteeka ku channel lwaki nti muntu asobola kutegeera Mukama wayogera aba yogedde toyina assurance nti bwamutuukako kati tasobola kumpuliriza nze kyemugambye ne bwe mutuukako lwaki tasobola kubanga yawambibwa his a real devil agent that's why he can change temusobola musabira n'akyuka atya kuba kati oyo kyuka alina sooka kuwambulwa you have to first rescue ate gwe bakugambye yeebaka ani yakugamba yeebaka tafonako the same story ne Michael Jackson teyeebaka olira bibi he's a king in Africa in the level of ranking in Saidia Stan. Devil worshippers. Yes. He's a king. Ne president amuteka mu ekitiibwa. Aba president bonna abasinza Stan. Bati omwami. Kati gwe mugamba president alina side yafuga kintu kye kyonna. Oba oli musamize oba nabbi wa bulimba yaba afuga kintu kye. Kati yafuga side emwe agireke. Ani yakulimba kyobola abakijja kuba kizibu nnyo pastor kubeera mwesigwa ku ntebe ya bwa president naye mulina mwalina obusobozi asobola gye bali bagezezaawo okuvuganya era bakyagezaawo Galatiya yagezaawo bakyagezaawo talina mugongo simanyi oba Bayibuli bwe mugamba okitegeera Galatiya ali ebigambo bye leero n'agamba kino leero n'agamba kino anti kye tuyita politics bwe tuyita politician. You have to be a liar. Yes, you have to be a liar. Lwaki nti n'aba politician abata Yesu bategeera nti Yesu mwana wa Katonda kyovula bali bamwejjako kitegeera bali bakola ki bamwejjako era yabuzanga abantu era abantu be bali balina okukola ki okwogera nti amutuwe mute Baraba yali mubbi lunkulu Buganda ojja yiga okitegeera lukulwe kayingo oyo teriyo ngeri gy'osobola kugamba nti omuntu
yavudde ku stage n'agwa manye yavudde ku kizimbe n'agwa ebigere ne bimenyeka nga kiki kyekikutembejjoba ekikugamba nti kati buuka batugamba ebanjaga n'obeera waggulu n'olaba kuba oli yayimala akayimba nti oli yabeera ku kizimbe n'aginywa n'alaba puulwe n'alaba ng'ekidiba ky'amazzi n'abuuka ebanjaga gw'ogamba njaga si njaga lwaki abanywa njaga mu kibuga tebeesuula wansi ne anti buli omwe baako effect gyemwa kati nze nyiza oginywa nga bwe ntunuulira abo ndaba ekikyalo ekibigula kiti kyogamba bwe yagwa yagivaako manyi oba aginywa yagezaho kubuuka ng'ekibojjolo kati emizimu bwe gyatuuka kiseera ne gimuta yali agisobezza n'alyoka awandagala ekigwo wansi solution kulokoka teriyo kirala kyogenda kuŋŋamba awo solution ebe bw'atalokoka era kigendamu kima kimutwale kubanga atuuka saddaaka n'akoowa bajja musaba bannabe nga tayagala bateekayo era oyo omusajja asamira musamize asinga n'abasamize b'omanyi era abantu b'amaanyi balinnya ennyonyi ne bajjawwe naawe ate nze kyenjogera kyenkugamba kinakiraba waliwo sabo principle kati ye kenyini yesabo kati ayagala sabo lyaki ekyeza bwe mukero ne muyimba nti yoyoyoyo waffe mba nsinza sitaani direct ng'abamwagala tuli bangi ennaku zino abadde agezezaako kuba gospel oba wakiwulira nabbafana abantu abo kibasuula kiba kintu ekyo atuuka n'akoma n'agamba sikyawaayo saddaaka mbikooyi nga kimumenya mpozi mwogeddeko oli mbadde sirisaba ozimwogera erinnya naye gw'oyogedde si gwe tuli okwogerako kati kyengezaawo kubagamba kyeki nti ne music industry yaabwe yassacula nali mukama yandaga nti kasita bw'otakoonayo wuwe egwe ekivulu kijja kusala onasooka lipooti mulimu abantu nga basatu muno mu Uganda boyina okwoonako olina okwoona ku Bobi Wine bw'oba tomukoonyeeko bijja kusala oyo principal yalina amasannyalaze abantu bamwagala bw'oba olina okwonya ewa Jose Chameleone olina okwoona owa Mr. President ono president waffe be bantu b'okoonako ekivulu kyo ne kiyitamu wayogera buli omu ajja kuwulira balina favor mu bantu abantu babaagala so ekintu ekirala mukama kyeyandaga wano mu Uganda wano ekiri very terrible okitegeera ekigenda kuba kizibu kibi nnyo next year people are going to die ng'ani abatta Katonda nga ffe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi Katonda munyazi Mungu atuze era mu politics bantu people are going to die nga bafiira ki sitaani akutega akatego n'ayagala gw'okagwemu naye bw'omala akagwamu n'akuvaamu kubanga bamanyi yamaze dda akuwamba kitegeera abantu twagala nnyo byanfuna abantu twagala nnyo ebintu ebitambula tomanyi ekintu kitambula kiriko ekyoto ki kitegeera kakati bw'olaba nga abano omuntu kale mbadde njagala kuva ku biri binene kubanga singa mbyoge tuyinza okusiiba wano tuyinza okusula wano naye kyengezaako okugamba mu kyoki nti ebintu biri ivo biri bingi wano mu Uganda bingi nnyo mmwe bye mutalaba n'amaaso gano ga bulijjo kitegeera olabira omuntu kuvuga Range Rover ne bwebuuza ono omuntu akola mulimu ki akola budde ki kama ayinza okuwa omukisa n'ofuna nga bakuwa buwi yes mbagamba amazima nti ne mbagamba lulina bagamba ku Masaka Road wagenda kuba ya accidents ne mbagamba Katonda yandaga ku Jinja Road naye ku Jinja Road kibadde waasi ntwagezaako ne tusabira enguudo zino zonna ekintu kikendeere kitegeera
So ekintu kyetugezaawo kubagamba nti wetulaba bunabbi bwolaba bunabbi weetiike obusabire because gwe kenyini oba vunanyizibwako kukikola mbabulira mazima last week rate ya accident sebadde entono week eno kubanga ngenda focusinga kati ku crusades week eno be careful nga mutambula era soko game driver katusabe kubanga ndaba musayi gugenda kweyongera kuva kati leero lwakumeka leero lwakubiri n'omwezi ziri 10 okutuuka nga 25 17 leero kuva nga 25 okutuuka nga 31 waliwo abantu abatagenda kulya Christmas waliwo abatagenda kulya omwaka okitegeera waliwo abatagenda gukurosinga oba kutuuka ku Christmas oba ekiseera kyabwe kiba kyekyo ekiseera waliwo ekituuse naye waliwo kituyita premature death ya sitaani kubanga aba ayagala ofuuke sadaaka aba ayagala ofuuke mmere ye ayagala musaayi anywa musaayi abagala musaayi Katonda yandaze nga waliwo meeting gy'abakulwe nga babadde bagala pipa za mesaayi gy'abantu batwale wa mukulu waabwe waliwo omusajja juzi yalokoka yaŋŋamba bw'ogenda mu wansi mu nyanja eyo gye bayita nyanja nga bamaze initiatinga ekisookerwako basooka kuwa kakopo k'omusaayi niyo okuka mu nyanja sisitoleza gipiryandira bongo batubiwulidde kuva dda bayibuli egamba bwe nti wansi w'ennyanja ne wansi w'ensi waliyo ensi ye message gye tugendako Yesu gye yakka kubuulira enjiri wansi gye yamala nnaku ezo so it is true abantu bakka wansi it is true it is real reality in real so tugamba nti so it is true is kibozibozi sigipiryandira what I'm telling the truth mbadde nkugamba ye bamuwa kakopo bwe kati nga kalimu omusaayi nanyo kaba kakuuba okakwata n'emikono ebiri n'onywa kukakompe ne bamuweerako akagalo k'omwana yabo n'akameketa ngera amanyi byalya kati gweri ebiba bikuwoomera kubanga oba watuuse biba biwooma n'okwata akagalo owaaye n'owuta n'essupu kati ezo pipa zibayamba sitaani kubeera w'amaanyi nabo bennyini ne bakyajinga ekitegeera waliwo omu yaŋŋamba nti ye bamuwa omutwe gw'omwana gwalya n'asookera ku maaso nze mpulira ebintu bingi ndaba ebintu bingi ndwandaganye n'aba devil agents bangi era abangi abalokose bangi kubanga mbasaagala aboogera ku kamera kyova olaba nze mbagamba musimpo nsobola kusaba kuva emisana paka ekiro nga ndi mukusabira abantu ku simu kati bantu bamu mbatuukirira ngenda nentuuka mu ofiisi zaabwe amini mu mayumba gaabwe nga it is another story okitegeera waliwo yaŋŋamba nze nalina omulambo gwange gwabula gwe gwampanga sente okitegeera so ebintu gye biri bantu mu Uganda wano balina ebintu byotamanyi olaba abantu bamu balina emiggo mu mmotoka zaabwe emiggo gy'abacwezi badde mayi kukuba bano abatakula emmotoka bakola kukuba bano ababooda bavuga bamantaala batava mu kkubo ng'akuba baki wali olabyeko bameka bagikozesa nga bagibakubisa nalabako ka miliyoni yakuba omuvubuka we embooko yalemera mu maaso ga Range Rover nze kyenjogerako kirala omusajja alina Range Rover naye alina omuggo gwe nomubuuza Range Rover ate muggo gujjiddewa ogulunda ente bantu batuula n'ebintu byabwe nze dda nga nkyayiriba mu kibuga omukyala najja n'aŋŋamba nkolera ebintu byange spare weight yameka ne mugamba sente
nengendayo egaali 5,000 nanyongerako ne 10,000 naye genda kubikula sente bweziti ngamba ono mukazi sente azijjawo kitegeera kumbe mumbutu mubayo musota ogumuwa bawe atambula naye nga mulimu muna abakyala mukama beyandaga nga bo tebagenda kuwasibwa baba wasadda emisota gy'abawasa emisota wano era gyegattana physically guba musota naye gufuuka ne gufuuka omuntu okitegeera kakati ekyo tubadde waggulu naye kati waliwo mukama beyandaze nga gwe engalo zo bazikwata ne bazisiba gw'otambulira ku njegere mu nsi y'omwoyo onyumira obulamu ezaale nti zirabika oluusi zigaana abaana balya naye mu nsi y'omwoyo oli ku njegere era mukama yandaze ekibuga kino bantu mitwalo emitwalo giri ku njegere mwaka ku mwaka weetooloola bwotyo engalo zo ziri kuki ku njegere kozi bagamba ali omukati wabula muliro okusibibwa oluusi kiba kyava mu famire ng'oluusi omuntu omu mu famire mwena yabasiba ebyobugagga byonna sente yeka yazirina yazibala bwemufukamirira yoyo oluusi neibawo aba yakuloga nalaba ng'otunze ennyo oli muloka ate bwagenze musawo bagamba talina kyayina just alina omukisa ne bakwata enjegere ne bakola ki waliwo omuntu gwe nalabye ng'ali supposed kuba omugagga nga baamukwata ne bamusiba kati mu kumusiba ne bakwata store erimu ebintu bye ne ndaba nga lujegere lwakaddibwa lwatalaga n'ekikofulo naye mu kusaba kw'amaanyi nalabye malayika wa Katonda najja n'akutula olwo olujegere yalukutudde kuyingira munda kulaba omuntu nga nabbubi yakwatirira ebintu bye byonna naye nalabye nga batereeza nga olaba motoka bagitereeza bagijjako nabbubi ng'eva mpya nga sente bazijjako nabbubi nga zikola ki zipyako kawala yes waliwo abantu babasiba ebigere nga mu nsi y'omwoyo oli musiba ebigere nga bw'oba otambula obuukabuuka bwoti ng'omulambo musibe nga gwe waliwo omuntu oba lusi sometimes oyinza okuba nga waabuuka ebintu nga tomanyi ekyo nakyo wekiri nekikwata ebigere nekikola ki enjiriba ogimanyi nga yasibye ebigere ebyo enjiriba kiri mu lulimi ki oba naawe onjiri ondetedde beeri wamu enjiriba basirikale be bateeka gundi oba ogamba mu nvuba envuba nedda empingo yenjiriba lulimi kyolo wali olabyeko omuntu gwe bateekako mpingo ng'ayagadde aba alwa empingo kasaba kikuteekako gyokomolwana ngenyweza era empingo agimanyi kasaba kuteekako kati ebigere bye biri ku mpingo buli bwokola bwoti nga binyweza kyova olaba omuntu omugenda n'omusabira n'omala kumusabira n'enkya n'aloota nga ekizimu kyenyini ekibadde kimwebakako nga kikomawo nga kikambwe nnyo this time nekimu nga luliwe ziba zaali lutu 2 kati 6 kidda kinywedde money power bukaawu kakombucha kakati ogoba muzimu gumu mu muntu bw'obanga wanafuye bwe gugenda gwina okuba n'emizimu emika 7 kati plus guno gwavuddemu giba 8 kati bwe gikomawo nenjigobamu era netugigoba nosaba nogigoba negigenda naye gutera gudda neguspayinga gudda negukonkona akyayokya akyayokya kati this time bajjako mawo nga bali 16 kati ojja kwesanga nga otuddemu mitwalo gy'emizimu kubanga wagiwangula wasiganga ogiwanga nga gikomawo okitegeera yensonga lwaki musabira ebintu buli kaseera ati buli wembeera ogenda owulira abalokole osabira ekintu kyekimu olutalo terugwa olutalo lw'omwoyo terugwa bw'obeera mu nsi y'omwoyo oba bw'obeera mu ggulu oba osobola kulaba kituufu kyeki era kyova olaba nze kuva after my visitation najja nga nzijjudde
Mmanyi saala yenkyajinga era kintu kyendabye nkikubira mu saala ate bwe mba nkikuba nze mba ndabira ddala I'm really doing it because you can't pray something nga obuuka buusabuusa buli bw'obuusabuusa ky'osabira oba saala gy'osabye manya eyo sitaani ajja giyoola kapuuti tejja akola kati nendaba abantu abo nga basibe nga beetaaga kusaba nnyo kubanga njiriba buli bwokola bwoti ng'ekola ki ng'ekunyweza kati ng'owulira obulumi owulira nga tokyakola ki okitegeera abamu waliwo wogenda n'oloota ensanafu okitegeera ensanafu nga zakukutte nga zikwetimbyeko mulaba ensanafu nga zakwetimbyeko oyinza okuba n'obulamu ensanafu wezingira mu nyumba weebaka tewaba tulo mukyalo wali obaddeko mukyalo nga ensanafu zayingira leka mufuluma ekiro ennyumba ne mugyetolooza evvu oba tezaagala vvu mufulumya buli kimu ensanafu n'oba omaze wiiki namba overnight ofuluma enju okitegeera oloota nsanafu n'osigala ng'ofuluta ku buliri bwo ku katandako ogenda n'oloota enjuki nga zikwetimbye ku mukono waliwo kati ebirabika physically enjuki waliwo bwolaba ku mitimbagano nga bamuloga abamu spiritually we muto we muli mwetolodwa ensanafu bamu enjuki zebeetimbye ne mu face temukyalaba ne future yammwe muli basibe okitegeera ekyasiba famire yo ekyakwata obulamu bwo ekyakwata abaana bo abaganda bo ekyakwata kwegamba kyakwata bizinensi yo otomanyi gye kiva naye nga kikuliko naye gwogezaako okustruggolinga nga kintu tekikola ki tekita weetaaga saala nga yanjawulo gy'obadde okuyi gy'obadde osabako weetaaga ekintu ekisukkuluma. You need a prayer. A prayer. Yes. Kakati waliwo abantu abamu nga olaba nga buli kadde embwa ziba zikuluma ng'oloota lusimbwa nga zikola ki zikuluma. Waliwo omwana gwe nasabira nga mbwa yamuluma bwe yamuluma kuva olwo obulamu bwagaana bamutambuza mu malwaliro ne bugaana bamuleeta ne musaba naye kati ekyakala yatambula bulungi asoma n'okusoma kitegeera embwa nga oloota embwa nga zikugoba manya waliwo ekyoyo ky'owensi oba kyekikugoba manya embwa zikola ki ziba ziyiga mukisa gwe oba byobugagga bwo jajja kayizi kitegeera n'eddungu kati kankubulire waliwo okubeera nga olina enva ngeri friendly mu nsi y'omwoyo ebeera ekukyalira eyo eba yakika kubanga kintu kyekika sometimes kikumakingako friendly ate nga gwe kiba kikunywa. Nina omukyalo eyo yajja kusabirwa omukyalo ono mu kusooka naye baali bamusabiddeko yagenda n'ayagala aloge ebbaawe akole ki amwagale n'akola buli kasasiro oba mbyogere namulisaaki ekyomanyi kiki kyemmanyi emmere eri mu gundi mmere endala gye bamaze kujja mu lubuto pupu era obyogedde yamulisa pupu byonna naye nga musajja mugumu kati kye baakola n'omusamize n'amuwa ddagala namugamba genda ogiteeke mu nyama kitegeera ogiteeke mu nyama bwanaalya banaye mugambe magumba tagasuulasuula oba giteeke mu kyenyanja mu bintu webityo nti kati ye mukyala kye yakola najja n'ajjula mmere musajja n'alya yali avudde ku mulimu bwe yamala musajja kati waliwo akabwa kali kabukira awo ku dinisa nga kakaaba sale nagamba naye mbwenu kanjikanyugire ki egumba nagikamegwa bonna ne balya kati bwe yakanyuga gumba n'embizi nejja embizi zaawako zimanyi
naye kati mukugirabo wati naye nakikanyukira ki mbiziye nakikanyukira gumba kati enaalya n'amala kati mukyala agenda kusanga nga mbweri mukulya ki egumba naddukira bbawa lwaki ng'ogiwadde gumba lwaki tuwani giwadde gumba namugamba ye buli lunaku nga nziwa kitegeera mu ddakiika ntono nnyo ddagala netandika akola omusajja ne yeesiba ku mukyala embwa ne yeesiba ku mukyala embizi ne yeesiba ku mukyala mbizi ng'emwagaza ati anti kati ddagala libadde yali nnume yali nkazi awo saategeera bulungi wawe beera enkazi ndaba ekisiyaga ekiwedde emire era baayita pasita omu yagenda n'amusabira n'eddagala ddala lyalisigadde byonna ne bakola ki ne babyokya mu weeks entono bwe ziti mukyala yali akoze nga musamiza mugamba gwe wagambye ebbaawo takwagala musajja takyakola asiiba wadda jadda kyebakola beesibira mu kisenge embwa guni ne babisibira ebweru naye olugulawo nti misinde mu nyumba olutalo nolaba embwa ng'erwanagana n'embizi lwaki oyagala gwenjagala mami so ebintu bwe bityo obusibe bwe butyo oli otomanyi baawo kyomukola tomanyi musajja kyomukola oli mu kumwavuwaza okitegeera nkundo ndaye ndowooza tukome wano kubanga obunabbi buwanvu tubasiibule kale tonyera crusade tuwagira crusade namba twagisomye ndowooza mpozi ng'oddamu nzire okay oyagala crusade kusabirwa kujja ku office kuba ku namba eno 074 618 22 41 eyo namba ntuufu gyogenda kusanga botagisanga konze mukyala wange oba mwana abeera ku office naye most cases nagibajjako tera kubeera nayo osobola kuwagira crusade tuli mu nteekateeka nga mwaka guggwako mukama akutuweera omukisa ng'owagira kambasabireko mukama taata obunabbi bwondazze buno bwonna buli bungi tetubumazeeyo naye abantu bano bonna bendaba mu nsi y'omwoyo basumulule abeetaaga kusumululwa golola omukono gwo gutuuke mu famire zaabwe mukama taata balwanirira entalo mukama kuba abalabe baabwe mukama taata gulawo enzigi mpya mwaka mupya mukama mbalagulako ebintu ebirungi mwaka mupya teri kulwala okulwala kukome mu mwaka guno teri kulemererwa kukome mu mwaka guno obwavu bukome mu mwaka guno okunyolwa amaziga n'okukaaba leka bikome mu mwaka guno leka omwaka gujja omwaka guno omupya mukama buli kimu kifuuke kipya mukama taata basurprising mu linnya lya Yesu taata wonya abo abalwadde abeetaga kuwona mukama ababiroto bibi mukama bibajjeeko mukama taata kitange saasira abo bonna aboonoona mukama ne bajja gy'oli basaasire obasonyiwe bibibyo byonna mu bisabye muyita mu linnya Yesu Kristo omulokozi waffe amiina kale mukwano gwange lwaki totuganya ne tusinkana mu story eddako agirabye n'ogimalako nkusabye subscribe nga tokkiriza genda nga tusubscribinze koze ne kunyumidde ekyaliyo n'endala ezikyakola ki ezikyajja bye bye Export TV to the world.